bwe tuba twogera ku mbeera za visa ebyaddala nze ng'omuntu simanyi ntoba omukulembeze ow'ekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni kyekyamuleeta mu UAE naye nga zezimu ku nsonga ze bandibadde batunulira nga gavumenti nti Munnayuganda awangalira mu UAE wabanga ajja okunoonya ekikumi nga emu ku nsonga oba kowa erina omufunisa ssente kwe kubanga afuna ebiwandiiko. Ekiwandiiko ekyo kye kiyitibwa visa eya residence, ekiwandiiko ekyo kye kiyitibwa visa eya visit. Sanctions government ya UAE zeteekawo against selected certain nationalities like category mwe batuteeka nti we are violate and the rates are going high. What is the cause of those rates? Tekikola makulu ku providing a service jotasobola kunnyonnyola, jotasobola ku profilinga, jotasobola ku finding a solution to have alternative, because a travel consultant must be multi-purpose. Not only sitting or looking for sales on your according to your regarding your strategic plan and working environment in your company, but it's also crucial and being eager to know how people will be helped. So buli kintu kyonna kibeerako ensonga oba ensibuko. Buli muntu ayogedde ekyayagala, buli muntu wa opinion ye, naye okusinziira ku ggwe osuubira oba olowooza nsonga ki ezisaasinze okuba nga visa z'Abannayuganda zirejectinga? Ensonga non-stop cancellations ezo okukansolinga okutalina mugaso okutatadde nti weesanga Munnayuganda akansolinga for no reason lwakuba munne yakansolinze ng'erina bwe yava ng'anyigiriziddwa n'agamba ekigenda okunnunula passport yange kanjiguze emeka n'afulumira ku passport yaani ya Kizito agenda okusaba oba outpass oba tumukole travel documents afulume nga bamulaga ali outside. They are here stranded. They are like in jail. Seriously, a lot of Ugandans are here, but they can never go back home. Mwasuze mutya Bannayuganda bannaffe, musiibye mutya mujeebaleko gyonna gye mutuusako engalo yitakera. Yamanya nze Nyondo Rozet era nga nsinzira ku mukutu ogwa Nyondo Media ne tubatuusaako ebyo ebigenda okubagasa oba byemugenda okuganyulwamu. UAE efuuse UAE naddala ensonga za visas eri Bannayuganda zifuuse enkulu oba zikutte wansi ne waggulu. Recently tulabyeko omukulu w'eggwanga ow'ekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni abaddeko waneno mu UAE Dubai, naye tetunnamanya nsonga ki ezaali zimuleese. Twali tulinawo essuubi nga tulowooza oba oli awo bazze kwogera ku nsonga za visa, naye tukyanoonyeza twagala okumanya ekituufu kye kiri luddawa. Naye nga olunaku olwaleero ate ndina omugenyi waffe agenda okutweyanjulirako abeere nga atubuuzaako naye nga ensonga enkulu etuleese eya visas. Of course twogera bingi nnyo wabweru eyo, Bannayuganda visas rejected employment bino biri olw'ensonga bweziti ne bweziti, naye nga olunaku olwaleero omuntu gwe mbaadde mmanyi mukugu mu nsonga ezikwatagana ne visas tugenda kuba nga tuyisaayisaamu ku mwezi ensonga, era kansubire nti sirwayo lwokka tujja kuba nga tumunoonyaako entakera aye tubeere nga tuli well prepared. Baana bangi baliyo batomera mu ngeri emu oba endala kuba tubaye tumanyi buli lubeera ignorant of something about something otomera nnyo, of course tomanya. Mukyala Rozet tusobola okwebaza okuba nga otwala obuvunaanyizibwa era nga ngenda kusooka kweyanjula n'okubalamusaako nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Amannya agange mpitibwa Ibrahim Gypsia Kiyemba, abangi gwe bamanyi nga Don Visas ng'erinnya eryo lye lyantuumibwa. Mpangalira wano mu Dubai nga ndi travel consultant era nga nina ne ttiimu endala gye nkolagana nayo. Nsibuka mu kitongole kiyitibwa GK Safe Travel Stock Arusha Tourism nga offices zaffe ziri awo ku Daira City Center. So nebaza nnyo mukyala Rozet oba Nyondo Media okubanga etwala obuvunaanyizibwa
nesukuluma ku medias endala ne banoonyereza ku muntu oba Omunayuganda ng'ate gavumenti ejja kusinziira ku platforms bweziti okuviewinga n'okumanya ekituufu ekyokukola ne situation Bannayuganda mwe bayita mwe bawangaalira. So ndowooza ndi ready okuwanga nziramu ekyo ky'onaaba ombuuziza okusinziira. Tweyanza mukulu Ibrahim Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni abaddeko wano eno. Ku nsonga ezimu ezamuleetebwa nako kyonna ky'omanyi. Okusinziira ku mbeera eriwo mu ggwanga UAE nga twogedde ku mbeera ey'ebyobufuzi eyo mbeera ndala. Bwe tuba twogera ku mbeera za visa ebyaddala nze ng'omuntu simanyi nti oba omukulembeze Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni kyekyamuleeta mu UAE naye nga zezimu ku nsonga ze bandibadde batunuulira nga gavumenti nti Munnayuganda awangaalira mu UAE wabanga ajja okunoonya ekikumi nga emu ku nsonga oba kowa erina omufunisa ssente kwe kubanga afuna ebiwandiiko. Ekiwandiiko ekyo kye kiyitibwa visa eya residence, ekiwandiiko ekyo kye kiyitibwa visa eya visit. Sanctions government ya UAE zeteekawo against selected certain nationalities like category mwe batuteeka nti we are violate and the rates are going high. What is the cause of those rates to be going high? Byetugenda okubanga tutunuulira wammanga wano. First of all, nti mu Bannayuganda muffe ba service provider abali certified mu nsi eno okusobola okubanga tuli twewaayo okubanga providing services to those green mindset people who are Ugandans and other nationalities. Besanga nga ate fwe nsonga okubanga abantu bano baluzinga n'okubanga balemererwa okufuna emirimu. For example, omuntu najja omuwe service nenga you cannot explain that service, you are an amateur. Okitegeera tekikola makulu ku providing a service gyotasobola kunnyonnyola, gyotasobola ku profilinga, gyotasobola ku finding a solution to have alternative, because a travel consultant must be multi-purpose, not only sitting or looking for sales on your according to your regarding your strategic plan and working environment in your company, but it's also crucial and being eager to know how people will be helped. Mu ngeri ngeyo nti tokwata sente za muntu nga visa webe rejectings ogenda muzanyira ku bwongo n'atamanya kubanga kitufu era abatamanyi nti Bannayuganda right now tuyina kye tuyita rejection or massive rejection we are facing, and the sanctions which being placed against the nationality, which is Uganda, Cameroon and Nigerians. Before bali Nigerian, but now there is additional, we are among that bracket. And the government, when is seeing the rate is increasing, yongensi eina kubeera nge protecting security posts zaayo ne ICA organs zaayo okubanga zibeera totally green, because when the rate goes high, kwekuli abscond rate, runaway cases, and those overstay fines which are increasing, which causing abscond to be accumulating, ziva mu nsonga ze tulabanga ennafu. Nti singa mukyala Rozet ojja nkukolera visa nenkola visa yo ne rejecting, nina okubuulirirawo nti visa ya rejectings. Singa nsirika nenkuleka nobeera ne overstay yo, abscond egenda kukubibwa ku main system eri, kubanga ebiseera ebisinga nti waliwo abscond za miteeko ebiri, nsobola owa nganze owa agency nsobola okukuba abscond
nga nze nji placing obutafuna gundi fine na visa card yange eya company obuta blockingibwa from the what? From the government. You get? So ne waberawo abscondi ngegenda kukubibwa kuva ku main esegeri nti ebiseera ebimu bannayuganda naddala abakozi ba TikTok mukozese TikTok oba platforms zammwe bulungi ndaba abantu bangi oba some agencies nfunyeko omukisa nezimpita nensensitizing ku bakozi baazo and they are here in Deira we tutudde and they are well known companies. However, sivayo kusomesa abakozi baazo mu gundi mu camera, but I do nembabulira ngeri gye bayinza okukolamu na kiki balina okukola mu ngeri entuufu. Ensonga ya visa eno yo mpanvu era ne tusobola kugimala lunaku lumu lwokka. Of course nga twafunye omwami ono Ibrahim. So tujja kweyongera nga okumusabanga buli wanabanga alinamu akadde tujja kwatanga ku kitundu kimu tukyogereko anyonyoleko akugamba naawe ali asuubira okujja naawe ali waneeno oleme kubanga okosebwa mu ngeri emu oba endala olw'obutamanya naye nga njagala mbajjukize ate abanyondo glim bano bateeka essente mu show zino zemulaba ate nga bakola ekizigo ekijja mu black sports olina mbalabe olina zino endwadde zonna eza skin bayite ku namba y'essimu 0524680778 ate obeere mwana wa nnyabo olabika bulungi nnyo bulungi ddala. Ensonga za visa zineno zo mpanvu era tetusobola kwogera buli kimu kyonna kukimalayo tujja genda tukwatangako mpola in case ng'otuwadde akadde inshallah. Kale ssaawa y'olwaleero okusinziira ku ntegeerayo nga ggwe kubanga buli muntu ayogera kikye ensonga lwaki visas ennaku zino ez'Abannayuganda ziri rejected oba ziri rejectingibwa employment visas nga tunakutuuka twoga tumanye visas ki ezisinza okuba nga ziri rejected. Then nga tunakutuuka kaawo according to your understanding osuubira kiki oba olowooza kiki ekiredde okuba nga Abannayuganda tublockingibwa oba nga tumibwa visas oba zi rejectingibwa mu ngeri emu oba endala? Okusookera ddala visa zi rejectinga ku nsonga zensoose okuwonako emisango crime rate there is a sanction so visa rejectinga ng'esobola okubesinga ku individual file number ne rejecting visa waliwo kye tuyita massive rejection yaliwo mu October we experienced that nga egambibwa nti all Ugandan nationality tebafuna visa that is a temporary ban which were placed nevaawo kati ne bateekawo envumbo n'amateeka nti Munnayuganda creating approval chances you must provide what we call interpolator nga interpayo ke kakwakulizo akakuleetera okuba nga ofuna residency ate nga interpayo yemu osobola okuba nga okola visa application ku VIST omuntu ng'ava Uganda system nesaba required documents nga interpayo mwegwa ne bagamba provide we approve. So omulimu gwange gwakumonitoringa to translate for you what the system is requesting, then you provide, we attach, you get the approval. Sorry, bw'otwogera ku crimes nozogamba because of the crime rate okuba nti oba emisango giyongera muli kyenjagala okumanyako lowooza misango nga ki crimes nga ki Bannayuganda ziba committinga waneeno ezireetebwa okuba nti no visas zineeno ziri rejectingibwa? First of all, ekyaleeta obuzibu Bannayuganda baagaana okukola. Buli Munnayuganda ayagala gye Dubai ayiribe, which is obeera creative. But abasinga abayiriba bali mu overstay. Ekirala outpass zifuse outpass. The outpass rate at exit is increasing. And that nationality, if the outpass is coming to be a day-to-day activity,
wali government bakiraba nti jukira buli muntu akola outpass wabeerawo kye tuyita bani girako. Ekintu ekyo njagala mukitegeere bulungi. Nze kennyini nkola outpass but nga sinnakolera outpass nkunnyonnyola ntegirako ban because ebeera permanent oba ebeera for a specific period of time. Minimum ban ebeera ya myezi 6 era nga kisinziira kubanga government yesalawo ban eyo kuwadde bya bbanga ki esofuna ey'omwaka waliwo n'abafuna lifetime okitegeera nga togenda kuddira ddala. So ensonga ezo singa abantu enamba ebaningibwe ekula mu system, what do you expect the government to do? Actually n'ensonga endala gyenyiza okulowoozaako nze nga nze olw'okuba nti Abannayuganda baagala nnyo kansolinga mirimu gye babeera bafunye. Buli lwafuna omulimu agamba akankoleko emyezi gyange 6 kansolinga ngende nfuna omulimu omulala. Maybe ne companies ezo nazo zibeera disappointed in one or the other ne ziwayo complaints zaabwe. Maybe nekisobola okuviirako ekyo. Kituufu nnyo singa ogenda mu company nekuwa omulimu ng'oyaayaana kyokka ate muze gw'Abannayuganda abasinga nti baba tebannaba kumala process ya residence nga bakagiteekamu entry permit yakayinga tanaba nakola kye tuyita status change nga bapiara obali mu procedures ezimala omuntu ono abeere ng'agenda akole emiteeko egisembayo ne weesanga nti ye aganye okukola oba aganye okobeyinga agamba sente ze bamuwa ntono n'asaba ne bamukansolinga kuba kampani ebeera batayagala kukola. Okitegedde kampani eyo singa ekuteekako ban oba abusiko kye twandiyise runaway case, you are adding on another number and the number of that nationality is reflecting on system. Singa luli baali 10 last year, this year ne becoming at 2000, that is causing the current situation which is we are facing as a nationality of Ugandans in the same bracket of Nigerians. Why Nigerians, they have been facing this since 2017-16 because fede tuli bapya wano mu Dubai tubirabye buli muntu yalinga atyo mu Nigeria kati wano erinnya erisooka mu Uganda. Ugandans and Nigerians not allowed, but before it was Nigerian and Cameroonians. But now it's Ugandans and Nigerians. Nti Bannayuganda tubeere basaale tukole tuve mu bintu by'okwagala okuyiriba kubanga buli wona abeerawo nga olupapula lwo teruli mu mateeka matuufu ogenda kuzingira agenda aplanning okujja mu UAE okubeerawo nga tagenda funa privilege emuleese ne wanaaba afuna omulimu nga kampani emuwa egenda kubeeraga eyamba muyambe. Kitegeeza luli waba yali akola omulimu gwa security nga gumu oba weeyita nga afuna 1,250 ne oba n'aleeta omunaggana nga naye afuna 2,500 Omunnayuganda okuyamba okukolera visa okusinziira ku criteria ze bayitamu ne sente ze bakuspendingirako okukolera visa eyo bagenda kuba balina okuba nga bakuwa conditions okuwa omusaala omutono nga 1,500 osobola okuba nga ofuna omulimu osindika akasente waka. Kiva kuki? Kiva ku ffe abaasookawo abaleeta ebizibu. Ekitegeera ffe twakyonoona mu nsonga eyo y'emu ku nsonga ezireese ebizibu. Visas ki ezikyasinze okurejectinga? Employment, freelance, family visas? Actually, there is a confusion with employment, freelance. Few Ugandans are tending to make family visa. Very few. And those who are expatriate in some fields. Yeah, those with credentials and documents. You understand? Ngenda kusooka njogere ku rejection evaawa. Era visa kye rejectinga
visa esinga okurejectinga ya residence, employment, oba abantu abasinga gye bakozesanga freelance. Residence yawukanira wa ne residence ne freelance kyekimu sikyo? Residence ye employment visa. Freelance visa yaddala ekuweebwa kye tuyita DDA wano mu Dubai. It's called Dubai Development Authority. Yegaba freelance visa. Era nga freelance visa teli attached ku labor ebera ya myaka 3. Ye freelance visa yaddala. Kati omuntu akkirizibwa ogikolerako. Kubanga is a freelancer. You know what it means to be a freelancer. You can work freely, walk in and out, and work without any objection. The employment visa now, which is facing a rejection on statistic rate of percentage around 45, and the approval is around 35. The visas which is stacking or pending on a system, they are like around 20. That is make in the bracket of 3 categories is 100% bracket. Oshegera. Gwe wobanga ofunye visa sawa zino ne rejectinga ku employment oba ku freelance no gifuna oba ne rejectinga gwe agifunye ogwa mu bracket entone ye ya percentage ya 3.5 oba kwa 3. So buli kintu kyonna kibeerako ensonga oba ensibuko. Buli muntu ayogedde ekyayagala, buli muntu wa opinion ye, naye okusinziira ku ggwe osuubira oba olowooza nsonga ki ezisasinza okubanga visa z'Abannayuganda zirejectinga? Ensonga non-stop cancellations ezo okukansolinga okutalina mugaso okutatadde. Nti weesanga Munnayuganda akansolinga for no reason lwakuba munne yakansolinze. Bana tuwele strategic. Kansolinga ng'olina giwa plans okudda. Bati Bannayuganda bangi bakansolinga naye ng'agenda mu bed space yeebake. Adde mu kye tuyita job search. These other nationalities, they are cancelling. For example, let me give 2. There is what we call Nepalese and Indians. They are more loved. Why? They are very obedient. That's true. And patient. That's why, hardworking. And hardworking. These are the people balina weakness nga abantu. Kusaidi yaffe nti tebatwagala kyoba kyabanga fe ababayingirira. Era bakola nnyo okuproving ababoosi baabo baba boosi abakozesa abakozi nti batusinga era ne bakikola practically. Fe Bannayuganda oba wakakola bakakolera visa no cancelling for no reason. Ate when you cancel, the company will file because they know busungu bwa losi ya sente yazo zaabwe zebataddemu. Ate still file yo accounting overstay because cancellation gye bakuwadde ekola ki eweddeko. Ate ng'etteeka erifuga cancellation ya ICA likugamba you must renew or exit the country according to specific given date on that cancellation, of which some of the people they send me their cancellation ngamaze nayo weeks 3 nenga tamanyi egwako di nekirala. You cancel when you are very green. You don't know how to monitor your cancellation. You don't know your rights. You don't know the employer's rights, which is given every day on daily basis. UAE, this is the government, can change visa reforms whenever they feel like doing. Atine litandikirawo kola. Shegera. Nti bajja kugamba nti omukozi akkirizibwa cancellinga
probation period n'enaba tennaggwako era akkirizibwa okuweebwa emyezi 2, those are 60 days. Government yemu egenda kuwa omukozesa oba bosi wo ya counseling etteeka oba olukusa lye tuyita rights nti akkirizibwa okukansolinga n'akuwa weeks 3 oba ennaku 15, those are 2 weeks instead of what 60 days, those are 2 months. Akikola atya nti akozesa akawaayira akamuweebwa kubanga wano buli party erina etteeka erigifuga. Waliwo etteeka erifuga omukozi, waliwo etteeka erifuga akozesa. Etteeka lifuga omukozi ne ligamba alina olukusa olufuna. If those 2 parties they sit to agree that ngenda kuwa emyezi 2 on your cancellation, you are good to go with 60 days. Be eager and be obagwe tugamba nti nanyini mfu yakwata waonye nga tonnaleeta nze nkukeberere beera musale omanye nkansoli nga ndi mu good terms ne bosi wange. That is one of the most thing which is causing violations and which is causing Ugandans to suffer non-stop cancellations. Ekirala bannayuganda buli muntu asomesa visa, ayogera ku visa, amanyi atamanyi ayogera ku visa. Visa is something is being oba kintu kye tutalina kuzanyirako. Mbabuulira amazima, temuzanyira ku visa because you will make one mislead. It will lead thousands of people who are very green into a chaos. There is a scenario happened nga bataddewo A to A, and those people were like saying banaye munnayuganda alabye kakati ate era tubaye twakava mu gwa simanga employment ne batuteekako ate ogw'okufuluma. Who told you that it's only Ugandans? So this is a multinational task to do because it's a government activity. You should attend to renew your visa change. You must exit. Wano ngendo bagambira nti genda ononyereze A to A ogikola otya oyina gikola. You have to be with the precautions in advance. Abantu basinga bawulira A to A. A to A kitegeeza ki? A to A is called airport to airport. You must exit to another airport and come back. Your exit makes the approval. That's why when you exit, you must send us the exit stamp so that we can process your visa application for the approval. Your visa cannot go into the process, or what we call the visa is in process. It cannot process to approve. It can check in, and then once it is checked in, bajja kutusindikira kye tuyita like system ojja kuleeta kye twandiyise displaying nti the visa is in process. After IMM sent, then visa ejja kubeera nga kyesigaddeko ku approving naye nga kikyevuddeko exit stamp yeeyo. Once your visa is approved, ojja kugenda oba ogenze Oman oba ogenze Bahrain oba Kuwait, oli free to come back and enter. Okirabyeko nga mabegako ndi mukugamba bantu mukomyewo nti ye visa zammwe ziizo mukole kimuyingire. N'ekirala abakola A to A, muve mu bantu abakolera visa ku TikTok. Mulimu abatuufu naye n'abakyamu be basinga obungi. Kwanze ndaba ku TikTok kwendi neesisomesezaako visa. But if I choose to teach on TikTok, I can. But nkikola nnyo mu WhatsApp groups. Era abasinga bamanyi don visas bagamba oyo mumanyi ddoboozi naye simanyi bwafaanana. So actually nange mbadde nkumanyi ne basimanyi bwofaanana naye mbadde nkuwulira
Kati nga tukyali ku nsonga zineno badde wakampa ak'ensonga emu lwaki abannayuganda tunaffe twaddwa mu category y'abanigeria which was not like the same case before n'otubulira eno gundi regular cancellation from different companies abana baba bawadde mu companies ne bakansolinga with no reasons oba with no watali kintu kyamaanyi kimukakiriza okuba nti nakansolinga then wetogerako ku akaseera kalina ka deportation abana bali ku alawil kigambibwa nti enamba y'abannayuganda eyali esinga okubanga nnene ate era nga tudda ku baali balina embuto era abannayuganda baali balina embuto osuubira nti kino nakyo tekiri ku kimu ku ebyo bya contributes to what is happening right now. Ku nsonga eyo ngenda kwebaza nnyo kuba nalabako ne vidiyo yo emu ku follow up je wakolako ku deportation actually, and I was happy. First of all, Ugandans, you are very vulgar. You are too vulgar. This is the country whereby it doesn't want what we call exposure. When you get exposure, they want their country to look beautiful and to keep their violations. Because kati kamba gambe chino ekintu ku deportation yawo Ugandans, they shouldn't be in where they are or where we are now on this segregation of this country can get, this country cannot get. Ugandans can and some they don't. How? Ngatuze ku percentage ndesinga obungi tebafuna abatono be bafuna. Woberanga olima abatono abafuna era mu bakyafuna oli munamukisa. Nenga kyava kuki nti baba twala ku deportation musula ku wabweru ku nguudo omulambuzi oba omuntu naina wangali mu UAE nabasanga ku union mutunde mmere freely, without license, without, government netekawo chetuyita emotoka za police ni babachima without any awareness of our Uganda embassy in Abu Dhabi, because I was there. Emotoka zonna je zaava tewali amanyi nekyemmanya ekintu ekyo bagenda okola conduct yeyo. The image was bad. Ni babakwata ne babatwala ku deportation abagenda ku terminal 2 ne awel. Misuse of social media is the cause of what we are right now. Kitegeera nti mwayole sembi atenga bakwata ku camera atenga wano oba wangalidde wano mukyala Rozet oba Nyondo Media wale udeyo okuba ekifaananyi nti musango okuba omuntu ekifaananyi kati gwe okute video oli against the state. Nenga abagudi mwebali abantu ba CID abakutte bayombye bogede kino bogede kiri bakase woba wagenda ku terminal 2 ewali deportation center what image je wafuna there kifaananyi kiki wafuna ku bannayuganda nti batuuka bwe baali babatadde ne bakyankalanyawo ne babakwata ne babajjawo ne babongerayo mpaka awilo nenge kyabajisaawo government ekutte nebawa emmere ne batandika ng'abamu temwina na buswavu mwogera na mu luzungu bano lwe bategeera wotali nti bakutte munnayuganda munnammwe abavuunulire abula ne mwogera mu luzungu okitegedde okusobola okuba nga bategeera mangu nti temusiima bye babawa. Nenga ate we tuba tuze mu history video bungi bwavangayo nga ba complaininga we want to go back home, we are tired of this kind of food, we want this and this kind of food. Lenga omuntu wabanga yewaddeyo nakubudamya obadde osula ku street bwamala okubudamya
now providing like this and that, chiba kirungi nobeera satisfied with what the person is providing for you kubanga si abeera kakatibwako. Naye bayombanga ate waliwo n'embeera yabeerangawo nti oluusi abantu abamu okuva mu government we bagendangayo bano abaana balaganga obukyayi. Mu kulaga obukyayi kati bo bali tebamanyanga nti maybe balaze obukyayi olw'okuba nti bano abantu ba government. Kati empisa gye beeyisizangako kati nabo bali baatyangamu ne bagamba olaba beeyisiriza ku bantu baabwe bwe bati ababatwala. So nawo awo waliwo ekifaananyi kikyalagibwa kitali kirungi. Tudda ku nsonga y'empisa nti bayolesa empisa enkyafu embi nti gavumenti yaffe bwe baali batwala abaana abo oba abantu abo teyali aware. Let's be realistic. Nze naliwo ku ground. But government nga weewulira omulanga gw'abantu baayo abaava mu embassy we bagendanga ku deportation center ate nga ffe bannayuganda ffe bennyini mu maaso g'aba CID ab'ensi eno twolesa nti bano be batuleetedde ba officials we are not on the same page. Twakwata obukyayi bwa political affairs ez'ewaka ne tuzireeta ano ku ground we tuli. Nempuyayo n'abamu bagamba nti we batatuwa mmere tugenda kwekalakaasa we batakyusa mmere. Okitegedde. Abantu ne bagamba tebatuwa Wi-Fi. But you are posting. Where did you buy the airtime when you are in the jail? They are providing Wi-Fi and you are online making a video saying that they are not providing Wi-Fi. What? Okitegera. So government eno yafuna ekifaananyi netegera nti abantu begezaako kuyamba muli bakyamu nnyo era mwina obukyayi ku mutima okuva ewammwe. N'ekirala nti Uganda was one of the loved most countries because Uganda was loved by UAE. I'm being real. Apart from being into what twalina empisa, Uganda, when you look into the history of UAE and Ugandan government relations or like government affairs in diplomacy or in terms of diplomatic acts, once our government made a donation to this country and where Uganda Airlines now is landing is a free of charge space. Why? The first one was sold or was tendered to another aircraft and Uganda was welcomed again. When you look, amanyi bannayuganda twelabira nnyo. When you look into COVID session, Uganda was one of the ensi ze basembangayo okuggala obutaleeta bantu baazo. Ate nga zensi kuzimu ze basooka okuggula naye nga yasembayo okuggalwa. Lwaki nti twali conductinga bulungi okitegeera. So ensonga ezo eza deportation eyo yalaga abasajja bano kike tuli nti kungulu tubadde endiga naye nga munda tuli misege. So twelongoose munda. So deportation eno eyinza okuba nga yevuddeko kalibanywera ng'ogasekebwa bino byokansolinga ng'ogaseeko mpozi ne ensonga eno okuba nti bannayuganda bangi basangibwa mu misango ng'ate balina passport z'abannayuganda. Ekyo nakyo kitulazizaawo. Bannayuganda kintereezeemu Nigerians bangi balina passport z'abannayuganda ate nga jjukira act z'abanigeria si nnungi obasanga mu crimes bakola kino bakola kiri sometimes bamanyi n'okuyingira mu bed space n'obwambe ne batwala passport z'abantu ne batwala ebintu by'abantu. So abannayuganda bangi basaze ku crime scene naye nga bagenda okebera passport zaabwe nga z'abannayuganda. Ngenda kudda ku nsonga eyo guno mulanga kagudde eyi government nti ogenda kusanga emeka owulira ng'emeka ali mu passport ya Uganda naye nga emeka yagijja Uganda. Because nga emeka mwali naye nga ate akulagayiza Ugandan of which mu mateeka amatuufu omuntu wasaba obutuuze aweebwa passport. Noono omuntu agenda Uganda n'agulirira ku internal affairs kino ekintu nkiza ku internal affairs bitandikira eri ne biggwera eno nga image yaffe eyonooneserwa nsonga nga tujjeewo nti
passports osanga Kizito nafaananamu mu Nigeria Emeka nakwata passport y'olwembeera ng'erina bwe yava ng'anyigiriziddwa n'agamba ekigenda okunnunula passport yange kanjiguze Emeka n'afulumira ku passport yaani ya Kizito. Kizito agenda okusaba oba outpass oba tumukole travel documents afulume nga bamulaga ali outside. They are here stranded. They are like in jail. Seriously, a lot of Ugandans are here, but they can never go back home unless they pass through what we call judicial. Court. Actually, ekintu ekyo ndowooza olwakadde ahe nekyala ageke ekintu genda kubanga otuwa chance okubanga tukumitinga atumenyemenye mu nsonga ezimu ensonga tujja kujogerako next time kubanga eriyo abaana nga bali muno nga bw'okyogedde naye nga oba kale olinga mwalinga singa muno ba passport yenti oba wali omuntu agifulumirako naye nga yamubulako oba nga bagiwamba gye bagiwambira naye nga talina wadde passport copy yaayo nga talina nga talina copy yaayo talina wadde namba yaayo ndasobola okugamba nti namba eri bweti talina visa talina kyalina kyonna wabula nga manya ge nti yenze gundi so abantu abo enfuluma yaabwe nga bw'okyogeddewo kati gwe ndowooza omanye engeri gye basobola okufulumamu kubanga abadde baba bakimbuuza nnyo Rozet ndi bwenti passport yange sirinako wadde copy yaayo wadde visa sinako wadde copy sina kyenyina ne namba yennyini sigimanya passport so kati ngenda kukola nti anange mbadde sinanga muntu mutuufu wakubuuza so obanga ekyo okimanyi then next time tunakomawo tujja kubanga tukyongererako awo mpozi n'ekirala gwe wenna alaba ng'olina question yonna giwandiyagadde okubanga ate obuuza oba oliawo nnyinza obutasobola kubuuliza buli kimu kyonna kyoyagala okumanya tumufunye nga kirabo tujja kubanga naye era ajja kubanga atubuulira ebintu eby'enjawulo omanyi bagamba nti obutamanya tebukusingisa musango so bangi mukansolinga nga bwakyogeddeko n'otamanya nti nate waliwo ebbanga werigwerako cancellation yo nebeera nga ate weddeko olina okola change so mugenda mu university olw'obutamanya tekitegeeza nti ogenda kusonyiyibwa era omusango bagujja kusinga so mugende mu comment section buli omu ateekeyo question ye gy'ayagala okubanga abuuza zibadde nnyingi nga muzimbuuza nange nga simanyi so nfunye expert agenda okubanga ate atuyambako nga atuddamu ebibuuzo ebisinga obungi nga tumaliriza olwakadde mbadde nsatwogereko ku visas ezikyasinza okugaanibwa waneeno kubanga tulina visas ez'enjawulo tulina freelance tulina employment visa tulina family visa ne visas endala ez'enjawulo zinyiza obutamenya visas ki ekyasinza okubanga zirejectinga we tuba tutunuulidde ku visa ezisinga rejectinga visa ezo twandyogedde ku employment visa mostly government and private sectors those abakozi abakolera zi company ba ordinary laborers visa zaabwe bannayuganda abasinga few are experts most of the number majority they are ordinary laborers naye visa ezo zirejectinga lwa mbeera eriwo era visa ezisinga rejectinga right now is employment nga zivaawa mu Dubai Emirate. Dubai is a federal government. However, it is under the government of UAE. You get? Dubai can wake up as a federal government ne mamuna Uganda visa. Oba ne mutekako obukwakulizo oshegedde. Nti you provide this, you get. Oba Dubai nga government ndoza also tambula ku bizimbe ebimu n'ogenda obeera mu Dubai olaba government of Dubai. That is a government of Dubai is federal in some ways of acting laws and visa reforms. They act independently as per federal government. Kino wano confusion weeva. Nti ojja kusanga shalu jange esobola okuwa mu Uganda Rasalukayima Abu Dhabi esobola wa mu Uganda nga Dubai tesobola nenga Rasalukayima Abu Dhabi wa mu Uganda ng'esinzira kuteeka lya Central Government of UAE oba Supreme Council wa Supreme Council egamba all Ugandans must provide Interpol and all 7 Emirates must obey for the government of UAE. But
the government of Dubai independently wakes up like in the morning and say tetuchawa bannayuganda batulabize ennaku. Shaluja nayo nevanega tetuchawa bannayuganda wanji Shaluja is a separate government. Government of Shaluja is a federal. No. Era naye tunuulira miteeko gyayongera abannayuganda mugiyisiza bubi egamba nedda lwasaluka emanera abanga erina violations ziri wansi nebawa kubanga erina akawaayiro akagiwa nga federal ki government. So yo nga Dubai visa ezisinga zirejectinga mu Dubai, Abu Dhabi yo ekisulawo busuuzi negamba kati tubammye. Saawa zino Abu Dhabi egaba era nkuba omulanga mwenna abakola visa oba ogikolera Abu Dhabi, please make sure you provide interpolator because that was a law given by the government of UAE, not as per federal government. Mutukirize ebyokwogera byo bikyali bingi naye mulundi gwaffe ogunaddako twagala tumanye enjawulo eziri wakati wa visa zineeno kubanga abantu bangi oli yeebuuza family visa, yeebuuza freelance yebeereta, yeebuuza te visit visa, ate kakati wuuyo employment visa, ate n'owulya residency, kugamba bingi naye olwe tunaddako era twogere ku nsonga oba the credentials omuntu zalina okuba nazo okwalifying okufuna oba residence oba employment oba freelance oba ofuna family visa. So I think by the next video mutulinde tujja komawo neza ensonga nate era mbasaba okuteeka comments zammwe wansi ebibuuzo bina byemwagala okubuuza katugambeyo konna akatalekeka naye nga n'abannayuganda bangi bagenze mu overstay naye nga ate zino zi traveling agencies zezitadde abaana banene mu overstay tezibayambye abaana bangi bali mu kubba abaana babuzaabuza. I think naye ejja kubeera nsonga ndala kuba nyina abaana bangi abagala okujja okuba nga twogera ku nsonga ezo bangi bayingidde ez'overstay naye nga ate sente basasudde nnyingi, so naye ejja kuba nsonga ndala nga nfunye abaana abo naye tukiyiseeyiseemu tulabe nti at least naffe Dubai etunyumira. Akatalekeka entuuso sisobola kalekayo mukyala Rozet ntuusa okwebaza mwebale kunoonya bannayuganda basobola kuzibula bannayuganda bannaffe maaso. Nze omu ku abo abadde bavaayo mu ddoboozi si mu kifaananyi. This is my first time pozi waliwo n'abampitako ku Bujuman naye nali bize. So Nyondo Media nga platform ntuusa okugyebaza nti etwala obuvunaanyizibwa n'ekola research seriously video nyingi zendabye nga si bino byakuleekaana but batunuulira kye tuyita ensonga oba eggumba babuyita busomyo. Yeah. Mwebale nnyo okukola ekyo kubanga mwe mantunulidde muvuga amafuta gammwe motoka yammwe renti wammwe like equipments ze mukozesa nziraba za bbeeyi osegeera ate nga tewali agenda kusasula wabula singa gavumenti evaayo neba supportinga mu kino nebanga ebakwasizako omukono kubanga mukola research zino abaana ne bayambibwako ne ba providing a transportation and facilitations as well kubanga you are advocating for those government institutions or organs. They should be providing this service. Thank you for saying it. Thank you for saying it. So mna inafe tuyanza kadeko tuwadde
nenga era tubagamba nti ffe tugenda kuggwamu maanyi olw'ensonga nti muli bannayuganda bannaffe era nga tugamba nti Nyondo Media tuli wamu naawe. Twagala nnyo okubawa ekintu ekituufu, twagala kubawabya, twagala kumala googera bintu bitaliiko mitona magulu, ate n'abantu betunoonya tusooka banoonyerezaako tulaba information gwe balina. So ne tubanga tubaleetera abantu abo nga tebagenda basuula mu nsobi ate mugambe nti ate munnange Rozet ate wono gwe mwatu wono mu bisyo mwatugamba kino nakiri. Tweyanzege mwenna okubanga ate mutu followinga ku platforms zaffe zonna ez'enjawulo na following ku TikTok, Twitter, Instagram, Facebook ne ku Nyondo Media. Subscribing onyigene kade kikuyambeko okubanga ate ofuna ebyenjawulo bingi okuva ku Nyondo Media ebigenda okuyambako era ng'ojja biganyulwamu mu ngeri emu oba endala. Mukulu Ibrahim tweyanziza nnyo olwakaddeko, naffe tusaba nti Mukama Katonda akubeere. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wiki yabadde ku kamera. Nyondo gulimu mama bono bizigo bya Nyondo nugo bayita Nyondo bulijjo. Nyondo yani ebizigo ebirongose ensu ez'abakyala n'ez'abaana mama wange ennaku zino lusulwayo nonese ate nga wentunulamu ennaku zino Nyondo byebizigo buli omu bye yeesiiga ate sirina ssente. Nedda ekintu si kyakubba bubbi, si kyakubba bubbi. Nkola ki kati olwo? Ekintu kyangu nnyo, tugenda yita kuzina ennamba okufuna kino ekizigo kiraba. Kiseera tebakiseera. Tebakiseera bbeeyi layisi bulungi nnyo ate nga kyamami na mukyala va ku kyabakyala kyokka ate nga tekyerusa kikuleka mukakkalako gwe bannange nalina alina chocolate skin oli munacho skin yo kino ekizigo tekyerusa ng'ogenda yita ku nnamba y'essimu eri like +9715246 it's 80778 gwe nalina tugiddamu mu Luganda. Noti 97745 era banaye nze ne family yange fena wakatukozesa Nyondo. Nyondo Glam tukukumira ku mulembe.